Peter Chirimunda ow'emyaka 52 ng'ono akola gwa bulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'Ekiryandongo yawadde obujulizi obulala obulumika yali minisita w'ebyenguudo Abraham Byandala ng'alaga nga bwe yeetaba mu kukozesa obubi woofiisi ye n'okuwuutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo ku nsimbi ezaabulankanyizibwa ezaali ez'okukola oluguudo lwa Mukono Katosinyenga mu budde bwe yabeerera mu woofiisi. Ono kati awezezza omuwendo gw'abajulizi 3 abaakaleetebwa oludda lwa gavumenti ku musango guno. Byandala mwavunaanibwa ne banne 6 okuli Apollo Senkeeto, Inginiya Joe Semugoma, Inginiya Bernardo Sembogga Kimeze, Wilberforce Senjako, Marvin Byaluhala, Isaac Mugote ne Maka Kalyesuubula. Omujulizi ono mbudde ensimbi mwe zigambibwa okuba nga zaawuutanyizibwa yali mubalirizi wa bitabo mu kitongole kya UNRA ng'ategeezezza nga bwe yalabula minisita kubaweebwa okukola oluguudo luno wabula n'atamuwuliriza era nga Byandala yawa ekiragiro eky'okuteeka omukono n'okuyisa kontrakiti eno mu bwangu. Kontrakiti bwe bamala ogamba nti esayiningibwe kati ate ne bafuna problems nga bagamba nti identity y'aba contractor teri very clear. Naye endagaano gye baawandiika nga mulimu kiroze egamba nti mu kiseera kyonna singa kisangibwa nga waliwo ekikyamu ekyakolebwa oba waliyo yanneeyita obulimba kyeyakola kontrakiti bagisazaamu. Ono era alaze kkooti obujulizi nga naye yaweebwa ku bbaluwa minisita ng'alagira okuteeka omukono ku ndagaano eno mu bwangu ddala. Kkooti eno etandise ku ssaawa 3:30 ez'okumakya nga n'abawaabi ba gavumenti okuli Sarah Birungi, Brenda Kimbugwe ne Sarah Kaggwa n'abalala babaddewo ate nga ku ludda lwa Byandala wabaddewo puliida we Nsubuga Mubiru ng'ono twogeddeko naye ku musango guno n'ategeeza ng'ebyakazuulibwa ku musango guno bwe biraga nga gavumenti bwe talina nsimbi yonna gye yafiirwa ku luguudo luno. Ebya Senkeeto yagambye nti bagenda okubayimiriza nga waaka eyakakolebwa ku sayiti etwala value ya 20% ate nga babasasulako 15%. Infact nga bo be babanja n'okubanja mu bimpimpi gavumenti efiirizibwanga nusu n'emu. Omulamuzi omusango guno agwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV 1.